yagambye Umar Semakula alinga ligatya buli muntu Allah yamugerera engeri gy'anaafaamu. Waliwo abafa masasi, waliwo abafa accident, bijambiya n'abalala. Kati mbuuza, omuntu abeera semunne abeera n'omusango ng'ate Allah omugenzi abeera yamugerera kufe masasi oba ekyo kyaba afudde? Okutta kuli haramu. Era eddiini zonna ezaava mu ggulu zakwegattako. Zaava mu ggulu za ddiini emu, Musiraamu naye okusinza Allah yekka. Naye abalala bakyusa ne bateekawo ebyabwe ne bava ku ddiini eyo. Omuli Abayudaaya mwe muli n'Abanaswara. Bonna ebitabo bw'obisoma bigamba tottanga. Naam. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Temwettanga kubanga Allah musaasizi kumwe. Allah tusaasira, kyava agamba tetuttanga bannaffe. Naam. Waman yaqtul mu'minan mutaammidan, omukkiriza yenna Musiraamu ng'agenderedde fajazaa'uhu jahannam, muliro gwe empeera ye jahannam, khalidan fiha, agenda kugutuula mu lubeerera. Waghadiba Allahu alayhi, Allah musungwa, wala'anahu, n'amukolimira aba n'amuteeka wala nnyo n'okusaasira kwe, wa adda lahu adhaban adhiima, yamutegekera ebibonerezo ebizito ennyo. Min ajli dhalika katabna ala bani Israil, olw'ensonga eyo twawandiika ku baana ba Isirairi, anna man qatala nafsan bighayri nafsin fa annama qatala an-nasa jami'a. Twabawandiikako nti atta omuntu nga yetattiddwa oba mutta bighayri haqqi, nga tamusse mu mazima, abangasse abantu bonna. Musango munene kuwandiikako nti ossa abantu bonna. Waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Ate alekawo omuntu n'atamutta abanga alesewo lwaki abantu bonna. Katonda agaye katabna ala bani Israil, kuba bw'okutta bakitwala kya bulijjo kyangu. Olaba batta ne bannabbi, olaba batta ne bannabbi. Oli yali ayagala okulaga Abayisirayiri nti babi. Naam. Yali mu German ne babakwata, nabano ne babakwata ne basima ekinnya ne bagamba basuuleyo mubayiweeko ettaka. Ne bagamba tetusobola kikola, tutta abantu nga ki nga tulaba balamu tula. Abayisirayiri ne babajjayo ne bakwata bano. Naam. Ne babateekayo ne bagamba Abayisirayiri mubatte mubayiweeko ettaka. Bo ne batandika bano ababalese bo basazewo babatte. Kati babi nnyo. Kati etteeka eriyinza ogamba nti mu Bayibuli sirisangamu, Basiraamu mulimba, Qur'ani erimba, kiri luddawo. Naye bagundi Abayisirayiri balina obubaka bwa Tawuraati omuli al asfaari al khamsa okuva ku lubereberye naam n'ebirala n'ekyamateeka ebiri. Kati ate ne babeera n'obubaka obulala shafahi oba omumwa bwe baddiŋŋananga obusangibwa mu kitabo kyabwe ekiyitibwa Talmud. Kati mwe muli ekyo mu Talmud. Abayisirayiri nga bagamba Allah Abayudaaya nti atta omuntu mu ngeri etali ntuufu abangasse gwe musango gwafuna. Kati okutta kiri haramu. Katonda tukakasa nti yagera buli kimu. Kati oli abuuza ate lwaki avunaanibwa? Lwaki avunaanibwa? Bwe Katonda yagera nti wano era bwotta wano bakukwata. Naam. Botta munno. Era toyinza kugenda wa mulamuzi n'omugamba nti Katonda yageze mutte oba yakigera. Naam. Bajaga nti ono alabika mutwe gwe guliko ki ekikyamu. Lwaki? Kubanga Allah yakugaana. Gwekola bye yakugaana teweekwasa kuba tomanyi kyeyagera. Ekyokubiri nga kikulu nnyo, Katonda yakuwa amaanyi agateeka mu nkola ebiragiro, era kyava akuvunaana era n'akuwa naki amagezi. Kati gwe weesalirawo ku kyokola. Era toyinza kugamba nga bagaye nti n'omala omutta
tujja kutta naokola ki noga kamutte nange bakole ki kuba Katonda yakola ki yagera kuba gwe oyina amagezi oyina n'okukola ki n'okusalawo n'olwekyo Allah tugubonereza olw'amagezi ge yatuwa n'okusalawo n'obusobozi we yateekamu obusobola okuteeka mu nkola amateeka ge.